Agaakagwawo essaawa eno Alien Skin anoonyezebwa. Poliisi egamba nti tennaba kubeera nga emufuna. Kati awo ne bikwewuunyisa biki abantu bye babadde bamanyi nti Alien Skin baamusibye oba baamukutte. Poliisi egamba nti ekyamunoonya oba yeekukumyewa tetuyinza kumanya. Byonna omwogezi wa poliisi y'abirina. Kati ngeri Alien Skin yalagirira ati bamuyigiriza empisa yeye suspect nambemu kati tuli kumunoonya. Ayongedde maaso n'atugamba nti Fangoni Forest eno yakuggalwa. Nsonga ki lwaki eggalwa? Byonna ogenda kubeera nga obiwulira. Agambye nti Fangoni Forest eyo mulimu abaana abalina emize emibi abanywa enjaga ne babeera nga babbako abantu obusawo bakeera ku budde obw'okumakya nga bagezaako okubeera nga bagwa ku bantu ne babeera nga babakuba ssaako n'okubeera nga bababba. Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa obeere ng'ate obiwulira. Okunywa enjaga bamaze okulya mayirungi gye beekuŋŋana ne balumba abantu ssaawa 9 ssaawa 8 ogw'ekiro. Abamu bagenda bateega abantu bava okukola abakeera ku makya okugenda okukola mu kunywa enjaga eyo mu kulya mayirungi eyo kusooka gye batula ne bagenda ne batandika okulumba abantu. Tumanye ebifo bino abakeesi baffe balina list n'ebifo bino kati tugenda mu bifo ebyo ne tubayola ate kankubulire we shall not apologize for that one. Eyokola ekikwekweto yokukwata abaana beenyigira mu bintu bimenya amateeka tujagenda mu maaso okubakwata.